ebyali ya mu voice tebinnaba kuggwa ebyamabi byonna babibotodde. Ex girlfriend we avuddeyo n'ayogera ku buli kikwata ku liya mu voice, n'ayogera ku mutima omubi, ku mpisa embi. Ate nga wano mwana muwala alabudde nammwe bakadaama mwenna era n'abategeeza nti nno mulimu abawala abakola ebulaya mu Saudi Arabia abaganza Liam Voice oba Liam Voice baganza naye nga emu ye yakubakuula ssente. Era mu katambi kano kennyini ogenda kuwulira ono nga yeeyogerako ng'era agamba nti nno abawala bano abakeepinga closer him because ayina ekintu kyabeera nga abeetaagako, ayina obuyambi bw'abeetaagako. Bwe njogera okubeetaagako ekintu kyentegeera nti mwenna mukitegeera nga mu katambi kanene we mugenda okuba nga mukawuliriza okusalawo kugenda sigala eri mmwe. Naye jjukira nabawooningako ku baselebu ne mbagamba baselebu baffe ab'omu Uganda bali bankrupt, ne mbagamba baselebu baffe ab'omu Uganda tebayina yadde ekikumi era babeerawo ku bakazi. Emu yaabwe ey'okutambula mu bakazi eno n'eno, buli mukazi ayina kyamuwa. Ajja kugenda n'omuwala nga ye eyimu ye osobola okumugulira lunch, ng'omulala asobola omugulirayo emmotoka, omulala asobola okumusuza, omulala asobola osasula rent, omulala asobola omugulira engoye. Beebo nno baselebu baffe ab'omu Uganda. Ngenda bbanga mbatwalako mu katambi, sirina nsonga lwaki njogera bino nabiri ng'akatambi kaneeno weekali. Era ng'abasinga ku mmwe mwakawuliddeko naye ate naffe tugenda kwongeramuko ebirungo. Wano wennyini nga nze Sheila Adita yenze abeerako ku eno channel obatuusako updates zino. Woba tonnaba subscribing onkoze bubi nnyo. Subscribinga kubanga ekigambo subscribe inkirekerawo gwe atanaba kubanga osubscribinga nawe ofune chance etwegattako. Ate era akade akabeera waggulu kabeera kakuyambako nti buli video gye nteekayo egenda kubanga nawe ekutuukako bulungi nnyo. Jangu twegatteko tukole community eyaffe we tusobola okunyumiza emboozi, okweyamba nga tulina obuzibu, bwe tusobola okutumira ku baagala baffe nga gwe okoze otya ng'onsindikidde message n'ombuulira ani oyo gw'oyagala okutumirako nabate we tulina okukikola. Awo nno we nkutegeereza nti amannya g'oyo omuntu n'amannya gwe tobyerabira, ekifumo wangalira naye mwawangalira byonna tobyerabira. Nja kubanga byonna mbipublishinga wano ku mpewo. Jangu otwegatteko nga bwe mbatwalako mu katambi. Yenze Sheila Adita katugendako mu katambi akogerwako ate era tukomewo. It is giving me a lot of headaches. You know, these things are going to keep re-happening. There's a girl I met before myself coming into his life. There's a girl that was around before me. So, you know, men's toiling around and claiming the ex was bad. You know, I kept on failing to investigate to a point that all his people, by people I mean the people close to him, were siding with the girl. I didn't understand why. I did not understand why, and why those people actually did not have much interest in me like any other in-laws or any other friends to a man would be to his girlfriend. And this thing is going to be, it's a pattern actually. It's not just going to become, it's a pattern. And I don't like it when someone comes out and claims to be a saint in the public, tells the world people are bad, women are bad, yet you're the very person doing the bad you're talking about. This is a person who will have several girls around him and claims they are just around with you, to you, the person he is with right that moment. He'll claim that these girls, I'm just using them for whatever. But you know, you're making someone's child believe you love them. Fine. Me, I went through my shit, I went through my hell, and thanks be to God I'm out of it. But any other person out there is a girl, her name is Mina. She's in I think she's in Saudi Arabia. Banabora nabo basiru. Your money, sente zokolerera. You wake up in the morning and toil every morning. You are just giving it to a man freely. Because okay, not okugabira omusajja sente si kibi, but you're giving a man money. Olwokubanga akugambyeko I love you. Bannange namwe abawala twebereremu. My dear girls, we've seen marriages break. We have seen Daniela move out. I really don't want anyone else to fall victim. I swear, it's not the best. Just that, you know, people are stronger than others. Some are weaker than others. So, how we may handle these things may be far different. I was even shocked by the one of his exes had to leave the country because of the heart. You know, the only way you have to this guy has a I actually saw a blog once while we were dating, and I didn't
mind omanyi tulina ogwo omuzeeyi abo baheeta biki abaana bali mu industry of course ababakuba balina obbanga bawera. I saw a blog of someone calling him muntu w'omutima omubi. Alina omutima oyo gw'olaba to a point he can even look. He has once done that before to one of his exes. Yaggalirako omuwala wabweru w'ennyumba ng'enkuba etonnya. I didn't go through that, I'm not going to lie. But Akakatambi kowulidde tebibadde bigambo byange kubanga nsubira eddoboozi eryange nga bwe njogera olimanyi bulungi ndi mukyala ayogeza amaanyi ennyo ebigambo bibeera bigumivu nina ekirimi so nsuubira togenda kubeera confused kugamba nti bino ebigambo Adita ayiyiza biyiye omukazi si ye yabyogedde oyo nno ye ex girlfriend William Voice oba katugambe y'omu kuba exes kubanga tetumanyi yakadetinga bameka yakabeerako n'abameka naye tujjukire nti interviews zonna ezisinga Liam Voice abadde anyumya okubeera heartbroken abawala nga bwe bamuyisa obubi nga bwe yayagala omukyala n'amwagala ennyo n'amwemaliramu omukazi oyo n'amulekawo n'agenda n'omuntu omulala era mwe yava okuba kali akayimba n'agamba love olinnoonya kaŋŋende nzikole love olinnoonya era mulimu kapaati akagamba bw'obondeserwa ssente kaŋŋende inkole bwe naaba nfunye ssente love ejja kukomawo ekola etya ennoonye fenna tubadde tukiraba nti mwana mulenzi ono bw'aba ayogera akulaga nti no he's very heartbroken ali very disappointed mu bakazi era ng'akulaga he's not ready to move on era tali ready kubeera mu relationship na muntu yenna era mu interviews Liam Voices tuzenga tulaba this guy has never confessed before nti oba he has a girlfriend oba aina wife oba aina any relationship gyalimu he doesn't confess that era we bamubuuza nnyo ebintu ebyo akibuukawo n'agamba nti nno ye ebintu by'omukwano yabivaako era ffe abamuwagira era abamufollowinga ne tulowooza nti ensonga lwaki yava ku bintu by'omukwano lwa ex we oli eyamulumya obubi gw'aba ayimbako all the time wabula ekitwewuunyisiza olunaku olwaleero nti akatambi kaneno kamaze ennaku 2 bukyanga kalinkingibwa ex girlfriend wa Liam n'avayo n'abagamba bannange ebigambo ebinjogerwako si bituufu omuntu ababuulira nti nno ye yalumwa ate yalumya abantu abalala n'ayogeranga omwami we waayina empisa embi waayina omutima omubi bw'agamba nti ye yalumwa naye ng'ate ye baalumiza tababala n'agamba ye muntu asobola okwagala mikwano gya girlfriend we n'agyagala kyokka nga ye girlfriend we yennyini ng'omuntu amuyisa bubi ebyo nno nze nno mbiraba nnyo mu relationship era mbimanyi sigenda kubeera ku sayidi ya muwala oba ku sayidi y'omulenzi kuba nze mmanyi all the things happened since Liam akyali muvubuka muto he's a very young boy akyanoonya obulamu he's looking way forward okulaba nti yeezimba nga y'omuntu omuwala naye akyali muwala muto however much nti ffe abawala ebiseera ebisinga we settle quickly more than men tusetolinga mangu kasita ofuna omusajja akwagala right omusajja akubeererawo omusajja akutegeera ne waba talina ssente gw'ofa kukwagala omukazi osobola okusetolinga both in minds and physically naye ate abasajja ne waaba ng'omukazi amukolera buli kimu kizibu nnyo omusajja oyo okubeerawo so paati gye nsinze okukwatamu mu katambi z'ensonga z'abawala abakola e Bulaaya eva mubeera nnyo ba victims mugenda ne mwekwanira abantu bano ate twajjirwa omukutu gwa TikTok mwangu nnyo ku accessinga omuntu yenna mugenda ne mwekwanira bano abasajja olw'okuba mukiraba balina amannya mubalaba baserebu ogenze mu kabokisi weekozezza mu challenge ze bwemoolamoola oyagala akulabe akomentinze omulemeddeko okutte obusente bwonna bwe bakusasula otandise obu investinga muono omusajja gwotamanyi omusajja oyo agenda kukwagala oba nedda gwotamanyi bigenda kugwerawa gwotamanyi mu bivulu gyagenda alaba abawala bameka gwotamanyi ali mu relationship oba nedda kati neeyo mistake gye mukola ate omuwala oyo agyogeddeko kansuubire nti ono agyogeddeko munaagitegeera nga nze bwe ngitegedde yenze Shila Adita kamanye gwe ebisingawo ku kikyolowooza katambi kaneno nga bweyambisa comment section ngenda kubeerayo nga mbalinze ngenda kuba nga nziyitamu zonna wabula stay tuned ate era you wait for my next video. See you.